Abatuuze b'Emmende abaakosebwa omugga Mayanja gye buvuddeko bakukulumidde gavumenti okuddukirira ebitundu ebirala okuli Ggobero ne Masuuliita kyokka bo ne basuulibwa mu guluka. Kutwaliza wamu wano jjo wafiiriddewo ente Nambooli yagiguze akadde kamu mu emitwalo 3 naye mu kwagala ogiyisa wano agitwale kumpi wano ente yafudde ogiyisa wano. Abantu bangi bafunye obuzibu, abantu bagudde mu mugga muno ne bafa okuva lwe gwabotoka balinga mu 5. Gavumenti yo yakwerabira olw'ensonga nti twayisibwa bubi nnyo, tukubye omulanga tukubye emiranga buli wamu awasoboka naye bagala okukola ki otukolera oluguudo lwaffe. Enguudo nnyingi nnyo ezaabomo zonna zikoleddwa naye ate luno bafukoze eki lugaanyi sente nnyingi nnyo era kinewuunyisa nnyo n'ababoozi okuba nti balina nsonyi kujja kuwooza abantu abo kubaggyako omusolo ng'ekkubo lino terina kukola kuba okuva edda tuwa omusolo, abantu bawa omusolo naye okuva engeri gye tubadde tuwa omusolo kuba ekkubo litutte ebbanga ddene kuba terikolebwa ne tuba nga tunyigiriziddwa kinene nnyo. Era tusaba gavumenti efeeyo etunulye ku bantu baayo bejjamu obululu kuba abantu bennyininyini abalwadde era kujja bajjamu obululu. Baagala kululirako bulizi ssente tetumenya tetulina butunuzi, tusomokera ku miti, abantu baagala kugwayo, tuli ku mbeera ya bunkenke ku luguudo luno. Ekitanudde abantu bano kwe kubakandaaliriza kyokka okubadde ng'okuvaayo disitulikiti y'e Wakiso evunaanyizibwa ku luguudo lwabwe olwali lugatta ebyalo eby'enjawulo nga lwayerebwa omugga guno kwe kulujingirira n'olutindo lw'ebiti. Olutindo olwo bulumi ng'abantu bali kumpi wano n'eddwaliro nga tebalina bye bayisa abantu abo, naye nga obulumi bunene nnyo nga netugali tuteekewo disitulikiti negamba tuteekewo oluguudo olwo olwa temporary bayitewo nga bajja kuyitibwako booda n'obugaali n'ab'ebigere. batweta amakooko negava kugombatutagala kutambulira koseza bulungi kubeera kuna abasinga ku bayise ebintu byabwe abasuubuzi bonna bayita kuleero bati ababooda era kati bakozesebwa kati abandiise wano okumpi bayita yiri Wakiso. We tutuukidde mu kifo kino nga bangi okuli n'abaana beejaga nga beeyolera ku nsimbi nga bayambako abantu okusomoka. Nenjiya nfune ka school fees era sente era nnyuka era nga nninamu so avaawo nga sirinamu kuba kati neeno batuwadde sente 2,000 zaffe akuwa nusu 10 ate nga tamanyi buzibu bw'oyitamu wano nomugamba kale ojja kunkwata munagamba naye ng'olina kigumira. Embeera eno ereeseewo ekibuuzo ku bantu bano abalowooza nti oba oli awo gavumenti yandibanga yabeerabira. Funa tukoseddwa, mu by'abaana baffe tukoseddwa, mu by'obulamu tukoseddwa kuba tubadde n'abantu ndi wa ku mutala guno Emmende tubadde n'abantu baffe abava ku mutala guno nga bajja ku ddwaliro lyaffe lino ery'Emmende naddala abalwadde b'HIV nga bapimiddwa eddagalawo tebakyalikola ki tebakyalifuna. Tubadde n'abayizi nga basomera ku ssomero lya gavumenti wali Emmende olw'ekkubo kuba nti lyaziba tebakyakola ki. Abamu ku bakulembeze b'ekitundu kino bategeezezza nga waliwo kampuni eyajja okubakolera olutindo lwabwe kyokka ate ne yeebulankanya. Kiddwa bubi nnyo nga tulaba bannaffe eri babakoledde enguudo Masuuliita, Ggobero kati ne tuyisibwa si bulungi. Embeera etukosezza kinene nnyo. Emmere bali bagijja sayidi y'eno ya Busiro nga bagitwala ku Matugga kati ebali tekyagenda kati bagyetolooza bwetolooza bati Wakiso. Saba bannaye bekikwatako abakola omulimu guno bongeremuko ku speed kubanga oluguudo lyo emiti egyategeddwawo gya temporary nga waliwo abantu abamu abatasobola kuyitawo naddala ng'abakyala abali embuto naddala ng'abantu abanafu obulwadde abamu bubagonzaamu nga tosobola kuyita ku lutindo olwo. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku Lwake STV Agaleero.